Ntise Bukedde kyalo simaka wasiza okwetolva lokuto omwana we n'okutusa ebisage by'amanyi ku balala. Dewo moya yakakanyi ku mutawani we n'amutematema ku mutwe n'amutta nga asusse kutematema mukazi we emikono gyombi nga kati ali mu kunyiga biwundu mu ddwaliro ery'e Buduuda. Omusajja ow'emyaka 35 agambibwa okuba nti yatabuse ne mukyala we n'akwata ekiso n'abatema era omwana yamutemye n'amutta ate ne maama w'omwana ono ayitibwa Bisiikwa Betty n'amutema bubi. Abadde bagamba nti omusajja ono asse kuyita famire ye ne beeggalira mu nnyumba olunatandika okubatematema. Bano baludde nga badduka waka olwo Eniisa Yasemakono ng'ate mu kiseera kino alina abaana 4 n'olubuto. Betty Bisiikwa mu kwogerako ne Bukedde TV mu ddwaliro Buduuda ategeeza nti embeera okusajjuka yatandika kusaana ebba bwe yamugamba nga bwalumbiddwa emizimu. Asse mahamuliro aribasindihira binwanzi abasindihira binwanzi agamba nti nekyamuviirako kogoma kyokka abadde yakadde ate n'amutematema. Bisiikwa ategeeza nti ekyamuwonyeza kwe kuddukira wansi w'ekitanda kyokka olw'okuba yabadde aweesa omwana bagwe yatemye n'amutta. anyakira omwana awambaasa aboosetsana n'abamalire warra baratsaremaga baali ku mulyango nabo warramuko niyaya wewe sebasuta bamera abandera nabanze kasoka ekibagala ekirinde epikipiki omwana wafiire. Bisiikwa bayamutemyeko omukono ogwa ddyo gwe yabadde akozesa okubika omutwe nga taagala ejjambiya butukeko butereevu. Ono agambye nti bannyina be bayambye okugula oluggi lw'ennyumba kyokka nga nabo yabatuusizaako ebisago. Omuwagizi wa poliisi mu bitundu bya Elgon Region Diana Nandawula akakasizza ATEMYE n'omwategeereza nti bali mu kunoonyereza obuzibu bwavudde. Era nga tubadde tutandise okuwenja omusajja ono wabula ebyembi naye tugenza okumutuukako nga yeetuze. So ku ssaawa eno omukyalo ono ajjanjabirwa mu ddwaliro ery'e Buduuda olw'ebiwundu bye yafunye ate era nga n'omulambo gw'omwana tumaze era okukebera wamu n'ogw'omusajja ne tuziwa abooluganda. Okusinziira ku Nandawula obutabanguko mu maka bw'osusse ebitundu ebya Elgon Region ate omusawo Nabusayiseresa ategeeza Bukedde TV nga Bisiikwa bwagenda akuba ku mato era nga bamusindise mu ddwaliro ly'e Mbale. As per the vitals we've taken and our assessment, she's now stable, only that she has the pain from the wounds that she had. And we are sending her to Mbale to be seen by Nnyina wa Bisiikwa Jennifer Nabulumbi ategeeza nga muwala we bwe yayagala ne Moya naye nga tamanyi nti bba yali agudde eddalo. Aliwo abaali n'eppanga alina embeera ali nga bwesho ali nasinga natya mu maternity alalinga natya mu maternity. Abamu ku Oluganda abazze okulaba omulwadde bategeeza nti famire eno erimu ekizibu ng'abantu bava mu ngeri y'okubatema. Masaba Wilfred yakusakidde Green ku lwa Bukedde TV.